Oluviri yasembe yabetolede yajero namukatizira ensonga zaffe jeno zine ensonga taziri mtezimukwata ko kati. Kati zine ensonga za social media. Kati fetwerume byaffe ebyajero tetwagala kuddamu na byogerako. Ebyamwetolede na fetwale tumuvuddeko. Nika staze ku spark. Nasitamye obugulu bwi. Manya ku soloti nasitamye obugulu bwe no mutuli gwo gwa kabino gutayinamu tayina kabina ayina mutuli emabega. Tayina kabina kagala mutuli. Naddako na watu siriwalirako. Tugenda kumukuba fe tugenda mwekubira. Atende butuba mu mukuba. Agatuwayiriza byatuwayiriza tayina byamabya feneki alafu tuyine ebyamabi. Nze nkugambye aveya nega nitasoma ko nange muloje emu. Aveyo. Negamba tusuze mu kasenge. Niye nkoze ntie kirowe biyintabo kako. Nekugamba funa okiriwe sibe napi. Unafika tamani tuwaze kubantu batategerera ko dalanga pentegera ntono. Bonde ko muntu amwe bakekafudde ekampala paka gulu. Nata nabate ne bakabwe basi. Ngomude ko olya bikyebyo bikibyo obolya. Pozi gomaze tamira nganenjaga kweri ku mutwe nga olusi bakabere gosa osobola okubaka ku muntu mwa. Ebyo okufuga byagamba nga musimanga nze tewali walanza ko neyimba ku internet mukwano nkuina ko wino mungi nnyo era ngenda kitono twekirwe ne kukenya media ne Frank abaho boba tatso nze nebona lumba Frank abaho sigenda kuyimirira nawe wengenda kuyimira Frank abaho nebona lumba bukenya ngenda kumenya ne bukenya tetwagala kamanyira kendeze jogo nkende kumacha mama yansindikire ne video nangamba te mwabadde kine kufiga mbadde ndio ne Frank najisiniga nankubira Frank nangamba okikazi ngakitukedde ne mugamba ze sigenda kulinda Frank nze sikyagala mikwano Frank fulufiga tanda kintu kyampadde mbula muntu ngagawadde ku lulwe byonna nze mbyetusizaako emyaka gye 27 yagibiramu yali awusigalo ngafuna kakaaga bitano omwezi atawusigalo mu Uganda kati mukwano bino sagala kamanyiro koyo muwala ebyo byo amanye wakoma nze tamanyira wategera kastole ke wajaluna mbiro nita ko eyo nembozi ejja kujja eyo nembozi ejja kujja nga amaze kutuddamu ategere nti no waliwo emigunwa ono mwala yalowooza Olole jagera ne kasuku ewo musajja obasaidizeyo na mugongo promotinga nga ayigiriza abantu kufumba mmere kalokoka akajumye nga ayigiriza abantu kufumba mmere kati nabayita ba promotinga ekintu kye kati natuka nabawe mmere buli omu namuwa emmere alienga bwayagala ye natumya ka silver plate nene eye nagipakinga wabalo parking ye kati bali nono Shaloni ono munene ono mchala Rashid kwagabade South Africa yali akola ku anti tulino munyola abantu bamutegere yali akola ku ya pasta yebuli wali apakinga we bali basatu kati wamalo parking emmere akwata ate kifi ekiri mu ya Shaloni achikwata achirie Shaloni amubako mukono agukunkumula ati achimuja kamugamba eyo ogiterese lwaki olya yange nagamaze nyina abana namugamba fere tuyina bana muze kifalira bana namubuza fere tuyina bana kakati nere twali embozi linda ko baleke embozi onye bibyo agala akwate buya kasuku kasukwaja weswali abugamba lyamazi abateka ko lutalo lwa manyi bali basatu de kasuku amalo mukunkumula kujukira Shaloni ya mukunkumula atengalo nazikomba no zikomba bakuyita kukubula omukono mu kibya nazikomba no zikomba namugamba gwe yo gisire lwaki yange joyagala okulya muze nyina abale namugamba fe tuyina mazike waka
Nafe tulina abaana bino babetuwadde n'abantu byakulya. Lwaki gwe oyagala bitwalira abaana musibe nnyina abaana gwomu. Eyayita omugagga gwe Kasuku abimanyi. Nadda Kasuku. Kasuku yajjawo bujja sowaani ye ati namugamba olinga amazzi. Ebyo byakungulu. Tulina emboozi nnyingi ekola milioni 15 ku Aisha Kasolo. Ajati Dr. Aisha Kasolo. Eyo nena story engirina. Namufera milioni 10. Nzokola ya parking emmere nga tuli eggulu nga tukomawo e Kampala nasibe emmere y'eggulu ajje naye e Kampala namuvaako. Letusimbula eggulu. Ya twagenda ntule emmere wali ewoli omukazi bamuyita naye omukazi ate atunda emmere ennungi. Sanyu. Na parking sewa sanyu. Ne batuwa ekyennyanja kiriako side emu eya waggulu naga mu parking emmere yange nebuuze emmere agitwala wa. Nalongo kitona amanyiwo bulungi nnyo nalongo wange aliko eggulu. Kyokka agamba nti mugagga. Wategeera ku story ya Isima bwe yafa? Nyumya. Ye afuna mu bantu abafunye ebizibu nga olaba bwe yagenze ku Alien Skin awo yabadde akola. Bangi balowooza nti nno yabadde ayamba. Kulanka abawa ngambye ku bintu bya Alien Skin Furufiga afunye milioni nga 25. Awo abeera akola. Buli waayingira ku bintu ebyo Uliriza akaboozi kano kyaba bafunye obutakkanya ne manager Musa owaliyeni. Exactly. Nti manager Musa yabadde n'essimu ya Alien katika Furufiga naye ajagala. Kati ndoza nga sente. Musa manager yabaza abantu abayambi Furufiga tiyamutaddemu. Olw'ensonga yabadde akitegedde nti ye abadde ali mu business. Abadde mu business. Gwe bwofuna obuzibu kati olaba musango gw'oyo aji kusumi kwezera ali. Ali wano. Talina okulumirirwa kwalimu business. Talina kulumirirwa ali ku business. Kyevola bantu afuba nnyo yabadde kukanula. Wamulabye? N'amanya nti sente zigenda n'ajja boda. Yafuna sente ku kufa kwa Isima omuntu gw'abadde avuma ebbanga lyonna. Kasemanya nti no Isima afudde n'atandika okugenda mu banene. Yatandikira Wahamu. Ngali yafuna muno okusinga abooluganda ba Isima. Yafuna sente golizo gamba nti yesenga wa Isima. Afunira bizibu. Lebasiba yugye katika nkunyumize. Nako katono. Ulira lebasiba okunyumize. Inda mukati ni nnyo kano kampipi mpulirizaako kubako naliwo ogenda kunyumya. Lebasiba yugye extra olujjukira mutaya ku polisi y'Ekibuye ekatwe. Yagamba kino ekireze kyali kisiba Isima. Era nze neewuunya agamba ekisiba Yugi. Oyo Yugi tayinza kubulwa sente ba TikTok bajja kumusonda gatandikira mu milioni 10. Era engabana yaleeta obuzibu ku Yugi Isima Yugi yaleeta milioni bazali mmeka. Engabana yaleeta obuzibu. Furufiga n'atabuka n'ekyo ekivubuka nga kigamba kimwaka emitwalo aga. Nga Fulanka abawa agamba ateze yataddemu akakadde. Era Fulanka abawa era babawo nga naye sente zifunye ze yateekamu. Furufiga yaweeva watambuza bigere nga yeesooza n'agenda. Nga amaze ofuna enjawulo ye afunira mu bizibu Eva nyuma emboozi ya Isima. Isima bw'amala okufa ye Furufiga yatunulira business. Nga yakamala okuvuma Isima nga ne video eri ku page yange. Nga yakamala okuvuma Isima mwezi ga kumwe mabega n'amuwala bulati. Isima yali bamugamba nti tuddamu kumuddamu oyo n'amuleka. Isima we yafa bwati n'atunulira business ewedde emirimu n'afuula mbu alumiddwa nnyo. Bafuula nti alumiddwa nnyo Katonda yamuwa omukisa alina essimu z'abakulu n'atandika okubira abakulu. Eno kubanga Isima abadde muntu waffe wa NRM biki sente ne bazimuwanga. N'agenda ewa Hamu ne bamuwa sente. Teyalinnyako wadde Isima we yafiira ku siini. Teyalinnyako kugwanika nga tujjayo omulambo gwa Isima enkeera. Teyalinnyako Zana ewa taata wa Isima. Teyalinnyako mu kuziika. Yali mu kusolooza.
yali mu kusolooza era ne ssente ezaali zibatwala waliwo babuloga abagende wahamu bafune ssente ezabatwala okuziika naye era yaddeyo n'azifuna yadda wuwe waka kumaliriza kalina yaggwa sente z'abagenzi zigenze Ajoze n'agamba mbu yagizimba mu myaka 10 mbwe Kenya agamba mbu kalina gizimbe ku mulembe kumaze kujoininga NRM nze kalina nagizimba myaka 10 emabega tubuulireyo omuntu omu atambuza obuleega nobu ovulo bw'abaana ayali azimbye ennyumba nga capital mukwatira ng'engoye aziteeka wano ku mukono bw'ati ayina ekiveera kya green nze jakamo obuleega obujja mu kiveera kya green nga buweza emitwalo 10 jibe biri kanana nga ayina akaduuka ke akamayirungi ko kakyaliwo munanansi kalimu firiji mayirungi sigala bigiji na walaji era waliwo batamivu baramujjukira video gye yavumira kedde abantu ng'avuma omusajja omutamivu eddedda wewe mulenyenyenyenyenyo ke kakaduuka kwe yali batamivu ba walaji be banywa temulina bia mu dduuka lino bia talimu mulimu walaji bigiji mayirungi togagamba mbuli akwata omuliro enjogera ennyangu edduuka likola emitwalo nga 9 business capital omwezi awamu tugamba toto kati amayirungi asuubula ga mitwalo 2 amayirungi ga mitwalo 2 wala ginasuubula wa mitwalo 3 ne sigala mwali sigala bubigiji obwo niwobeera n'omutwalo era obusuubula edduuka teriweza miliyoni ebintu ebiririmu pazi amasaaga limu gegebbeeyi ebiri mu dduuka ebyebbeeyi ge masa ne firiji ne kawunta ate ebintu ebirimu ebitundibwa byonna byalayisi nogamba lwakiyapangisa mu dduuka lwaki tebiteeka wabweru ku kyati akayumba kazimbe oba konteyina kanemo tegeera nze akaduuka kati nanyini kifo ekyo amutya n'omutya kyova kati edduuka terisobola kusasula renti era edduuka kyova laba yamuwa n'okumuwa kati yasolooza ezo ennyumba mbu abantu abalyazaamanya gwejja osobola obbavuma kati fulufika yasolooza ennyumba n'edduuka nerikola ki n'alizingira omwo fulufika nga tonawa kutwesonyiwa ate banayinze gwebukenyi byonna nabikugamba nga ndi eggulu bingi byemmanyi nze gwolaba bannange mwebale emirimu mwebale kusabula kiyaaya ekyo tujjayagala kubanga yali andese neggulu gandese mukikubye ekikazi adde okusobola ti atwogereko tumuddemu twekozesa kyekirungi badde nsaba kwemutyeniza mwe buli omu muweeyo akakadde ekyo nakyo nkimanye nti nkigadde basajja mwe mukola emirimu mirungi nnyo ensi eba enyumirizaamu mwe ababiri mmwe bwe mutali NRM eba mu buzibu oyo fulufiga ate mu malala gaalimu ate mu malala bino ebintu bya ddala eyo NRM gyali mukusiriwalirako naawe waali ffe tukola yokubeera otena kyakolera gavumenti okujja okuddawo okuleekanira abaana nze njagala mbuulire omukisa gwafunye mu NRM n'atuuka n'okuba nga alina abasirikale abamukuuma bali mukuumi ali mu buleega bwe yali asuubula omuntu wa P3 Katonda amuyambe afunye n'abasirikale abamukuuma ya gavumenti gyali mu kkuba naye nga mukakasa yali asuubula buleega oba mukuba mukube buleega nabwo obulo bw'abaana ate obuleega teyalinanga dduuka wa butundira yalinga mutembeeyi ng'abeera n'ekiveere kya green nga bamumanyi be bamumanyi nti ebiri mu kiveere ebyo buleega na ofulo bw'abaana ffe twalinga wali kuba namasaka ng'ajja kuba namasaka nga wajja ne bamugulira embuzi n'alya n'asibako n'atwalira abaana ewaka era ng'ayina emizigo gye gyatwala obuleega obwo ne bakeberako ye amanyi abantu batatambulira mu basajja amanyi abantu bababugula kubanga yali olwedde yayimba dda yagenda otambuza obuleega nga yayimba emyaka 3 emabega kati agenze n'agamba mbu nyina emyaka 39 ngenda kuwezaana nenyapa nibadage badage katondono Katonda yali asobola okuddira omuntu emyaka netumanye emyaka ensi nemanye emyaka gya fulufiga emituufu n'ogamba alina emyaka 56 naye nga ddala agiweza ati yalina 52 ng'ava mu nupu ng'alina 52
kati amaze mwenaalemu emyaka ena era omuntu eyamunojjolanga envi waali bamuyita rasita jjuuko gwe yakolanga naye omukozi wa ku saluni ng'omulimu gwe kumunojjola nvi kumuyigiriza bugambo bwa luzungu na kumuyigiriza vasi za bayibuli zayogera rasita jjuuko yamugamba envi ziganye kufuna tinti binnemereza tufune tinti nga mumazeeko emirembe kati gwe oli mukiseiseselu kati wano bagambe wano waliwo eziriwo n'amugamba tufune tinti abanga akendera nazzaamu omulala azizeyo mu bulaka olaba omutwe omweru olaba emyaka 7 oyo takyagenda na mu nsonga takyagenda mu nsonga yakaddiwadde takyazala n'omwebakako n'omuyiwa mutampeko y'amazzi tasobola kufuna lubuto kati Bukenyanga yazaala ssebo yakazaala omwana anti azadde emabega gomanye ebintu byeyayitamu ng'azaala gwe kumandala fulufiga amaanyi gayogeza fulufiga bali mulongoosezza okimanyi balongoosa mulongoose bagamba naga amazzi bagamukuba mu mpiso wamulata munzita ono yalowooza nti fulufiga yakera ku bakyala asindika omwana oyo ku maanyi gaalina oyinza ogamba nti ebifo byekyama byenkana ebbaafu agenda kasukuma wali nange Nino mwana emulemo sindika ne bamuza myaka abazawo bamugamba pushi pushi gatasha asobola sindika gwokimanyi nti n'omwana oyo omuto nabali abakulu waliwo distance ya myaka 10 spacing 10 neegi ya myaka 10 nga yabyeyagirade byaleeba tokanadde munafuna by chance baba bamukuba artificial insemination enafuna olubuto sinanyi balingante takyagenda mu nsonga era n'oba omufunyi ogenda omwebakaka omwezi mulamba nga tagenze na mu nsonga era olunaku lwogenda minsinga fatumusobola munseseza n'amaziga gazemu akole ekintu kimu Bukenya nze bwe ndaba evidiyo eyo nga mama nga aginsindikidde gyatukedde ku solo ngamba mumanyi ono omukazi agenda kummanyira mbadde ndi awo Franka bawo nansindikira vidiyo y'emu ne muga Franka nze sigenda kutaka mukole vidiyo ngiteeke ku TikTok ate mmale mukube ne live bamugamba gati push nga oli atudulira ebifo byekyama nga labira ddala bisobola osindika nga tebayingira ebifo byekyama bya myaka 56 obulamu we yatundira obuleega omugambi yali abutembeeya ng'abutembeeya ng'alina ekiveera kya green nga tagenda wantu we batamumanyi ng'alina abasajja batambulamu ababigula abakazi agenda mu buleega ate nga bu ovulo abuguza n'abasajja yatukaka nga ogula bu ovulo tugule bu ovulo bw'abaana nga abamu bizinesi eri mitwalo nga gumu kakaaga kati yagamba mbu yalina ekkalira myaka 10 embweyi twatulabira ddala nga tulina siru tetutegeererako ddala museseza olubuto lunuma mumpujeko kulira olubuto lunuma mbw abasawo bamugamba push mbwe ebitundu byekyama tebikyapushing andi batutunulira ebifo byekyama omusawo bw'abakebera amanya agerera ku bifo byekyama obugazi bwabyo nagambona gasobola naye ng'akyayira bifo byakyama oba alina kati embugo izo mbugo zakadde zikyali bifo byakyama ezo mbugo Fulufiga todanga mukummanyira niwo yabuzi nali nyenyo siri mu ggwanga tomanyira mambo ya kabaka wa internet ufe tugenda kumulaga ati no internet ebya kabaka bye byakomadda ebyo byali na Facebook ku 2016 kutwali bato yatusanga tubikola bino si yatufuula kye tuli yes nzina bitandikira Dubai nga yali mu Uganda bamma nkwagala nnyo nange diyamu mwe temudda muze kummanyira Fulufiga tumanyira otya ate kati TikTok egenda kukutama tugenda kutekako obulumi obulamu bugenda kukuluma Oyo bateka obulamu Balo gachirane tukwaniriza Nyina wakayimba kembadde njagala muyimbe mu bannange Mwagala byononese bagala Ali fete tutya danger fete tuna che tutya akakayimba mukamanyi oke naye mbagala nnyo bammange oyogenda twagala
Muri bulungi. Kenya wetaaga mudaali. Mbagala nnyo bakyali bange. Kawereza akayimba kange. Mukenya. Oyo bukazi singa tatawana na tutankula kubanga nze namugezesaako dda. Ndi mugenda wano mu office ya Honorable Nabbange. Naye oluvayo ngenda kufunirayo ekirabo. Sajja bw'osabula. Atwesonyiwe tumwesonyiwe. Enkya ne bw'anaakira ku Soloti. Nabwe tugenda kira ku live. Ate fe tetulina nnyo na byakukola twekozesa. Ate buli lwagenda ku Soloti tugakuba tweta mawulire mapya. Otuyita bangu. Zineso gosheno manya nti feba oliko twekozesa tulina obudde bwo bungi. Obudde bwo bungi nnyo. Ate alina obudde kubanga naye talina mulimu. Naye alina obudde kati ekirungi ffenna basatu. Tekuli alina mulimu guli awo muno gumufuga nnyo. Nze imotoka nayo mbasiriwo basobola ogigula gyeri kusula motors. Nze ndi wano waka ntudde business ziri mu kuyingiza zimanyi. Tetulina na byakukola nnyo. Ogenda natuyamba okubeera nga bukino tuli busy. Gome kujine meo kubanga ina business ezikuingiza akasere gwe noda kufulufiga n'okuba kati gwe fulufiga genda kusooto twogereko tukuddemu ku makya. Bya ku makya kati mazo biraba era ngenda keeranga nnyo ku makya nkebere ayogedde kintu kino nti nga kkubira essimu. Kubata ati gwe wino gw'olina mungiko. Mungi nnyo onneetaaga. Ngugambye. Tuli gye mwasolamu ababiri ku kitanda ekimu. Tuli tuti. Nkwetaaga nnyo mu zino ensonga nnyo. Gonnanjira mbuno nagendera mu mmotoka y'eggulu nga nasasula amafuta. Amafuta yagateekamu. Tugenda kumulaga nti fe abantu aba. Ngenda mugoba mu DCC soka simwagalamu. Bw'aba gamba nti yagitandika kati kemugobe. Ate DCC yamukasa okwetonda. Yatandika no yategedde ndi kyale kintu kyatandika kati kimusinga amaanyi. Ngendo bwatandika ekintu katama nti kijja kuba kyamaanyi. Munange fulufiga badalina mwere ngombo buli omwantya teri ayinza kunjogera ku mukwano byali byadda ku Facebook. Oluvuma Tamale Junior. Tamale Junior wamuddamu ng'akubira hamu. Ng'akubira agiyasiri. Oluvuma Tamale Dr. Tamale ayagala yavume baleme muddamu. Yes. Nga kati kuffe oyabala ngo alabe video yo nakubira Bebe Cool. Bwera video ngena nakubira Bebe Cool. Jobless bacha bebe ya muddamu sabimanya. Yeke nyiri aja mu group n'agamba beba ngambye abo basasula bonna abangambye ne mani kati wona alimba. Era bolo yategeera ati ebintu bya serious nawandika email yetonda. Ne tumugamba tatwagala bya kwandika genocide email mwetondere mu video nga bwa muvuma. Yetonze. Katabe yetonze n'amazina nagamba nti yatekadde kuffe. Kate feno giwaze ntegera ffe ntono. Nitono nnyo. Nze nawunyala omuntu waliwo ngambye wano. Ndibukenya toyombanga abakazi. Nze nawunyala omuntu abalamunza amagezi. Nze atagenda kukola bibuuzo. Nze amagezi sina kyengeetaaza. Era nze buli bwondowoozamu amagezi oba olowoleza ku muntu omukyamu. Amagezi nyina matono jasiri nalinga nakula bukuzi. Kati katwoleseemu ku busiru bwaffe. Kati gwe naga matono goyina nze kana akalimu ketuliko nga mutegedde nti nina amagezi nyina matono. Ate nze siinaamu yadde. Nange neyambisa ku matono Bukenya gaalina. Namagezi sina kyengeetaaza atagenda kukola bibuuzo. Nze atakyasoma. Fulufiga byaddeeyo nze senga teyanjogeddeko nga tayogedde ku Bukenya na Frank abawo. Frank ankubidde essimu nanga Jobless olabye ekikazi tekitukoze. Nze nabadde namutadde era napostinze ne ku Facebook yange nengamba finally yetonze kitegeeza mujjeeko engalo. Nze nange nekiro nakoze video zange endala nga mutadde ne bwenkedde ate nabadde nagambye ekiro mu group negamba ono omukazi era nagambe fulufiga mu group ne muga fulufiga nkumazi naye senga nkera ku macha ngona kyokoze tutandika buto esimwe wa audio yagirabye nengamba Fulanka abawo omukazi nagambye Fulanka omukazi otagenda kusirika naye watandikira bwe tutandikira. Eri kutira muntu kusebya amanyi kati amanyi bwe mbavuma ne basirika nsigala waggulu mukwano tugenda kwevuma mpaka bbiri aga. Waliwo wakana wano tuno masula nakyo mulogi si ffenna Jobless yalikawo bakadde banne basenguuge nolwo omusajja yamutwala omunyankolo yabavuga ne yeesooka Jobless ng'amanyi agenda sula mu good life
Nekupira mukenya nebugabo kenya obuzibu buzze. Buzibubuzi. Okimaiti ngenda sura ne full figure bulungi. Ne mugamba kigambe nti oli mu nsonga. Avude Kampala najja paka gulu natadaba tene yebaka mundeke ne byangambira mu kasenga ako byali bingi kati mu bingi ezo benjagala okubagabirako senga ddamu nampalampa yebwino mutujana yegwe mutwe mukulu enkya era gwe mutwe mukulu wakera ku enkya ngamba tandika obasosootolera biki yayogera ku baani era simpoke comment section yejudde simpoke tetujja kukola ki ebyo tetubimendayo sagala bintu kyetwogera wano kyonna kituufu tetwagala kwogera bintu bitutamanyi buterevu kujika media mwana tu kuochali abo bovo kulaba mwe muli omukulu jobless billionaire nga kwogase ne Bukenya media bana aba NRM nnyo mwababagoberera mubamanyi bulungi nnyo bana bawagira nnyo NRM nga bwokiwulira kakati ebigambo nga bwe mbiwulidde bo sibasanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu ku nsonga za fulufiga ne genosale kinajjukirwa bulungi nti emabegakaawo fulufiga yayisa eggaali mu genosale teyakoma ku genosale yokka n'ayisa n'eggaali mu pulezidenti Museveni okutwaliza awamu ekibiina kyonna ekya NRM yakiyisaamu eggaali era nga eggaali okusinziira ku ngeri gye yagibayisaamu olabira ddala nga muntu fulufiga yakisussaamuko olabira ddala nga okusinziira ku ngeri gye yabayisaamu eggaali mbutuufu kyali tekisaanidde oba kyali tekyetaagisa okusinziira ku bintu bye bamenya genosale byakoledde fulufiga olabira ddala nga yakisussaamuko era naye yakumanya akisussaamu naye kenyini yategeera ensobi ye era n'avaayo olunaku lwabadde lwaggulo ku kooti gye yasinzidde waaji n'abeera nga yeetondera genosale vidiyo nyingi nnyo zaakoze nga yeetonda waliwo n'ezimu zengenda okuzanyirako mu vidiyo endala zengenda okuteerayo nga omukyala fulufiga agezaako okugamba nti ebigambo ebyayogerwa mu katambi nga vola genosale ne pulezidenti Museveni byagattibwa nga bakozesa AI nti waliyo abaana b'oku social media abatamwagala abagattagatta bu audio wazzenga asabula abantu ab'enjawulo kati ne babukwata ne babugattagatta ne babeera nga bamukozesa ensobi mu bufunze ng'agamba si ye yabyogedde ebigambo byayogera byali birala nnyo wabula bano abaana bamanyi tekinologi bakwata obutambi bwe obukadde ne bagenda nga babutemaatema nga we yali avuma Bobi Wine bateeka waani bassaawo genosale obutambi ngenda beera nga nabwo mbukuleetera mu vidiyo egenda okuddako kubanga eno ewanvu yennyo ekisukkiridde sobola kubeera nga nkakabazanyira wano naye nga nako ngenda beera nga nkabaleetera mu vidiyo zengenda okuddamu oteekayo omukyala Jennifer ebigambo byo yabyeganye n'agamba nti bagasigase bugasi bigambo byayogera edda bigambo byavuma abantu edda nga bagenda batemaatemamu ewali erinnya nga balijjawo nga bassaawo eya genosale ewamu nga bajjawo nga bassaawo pulezidenti ani pulezidenti Museveni kwegamba embeera yo bwetyo bweri esayidi zeeyo naye nga bo abaana abawagira genosale abawagira NRM si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu bagamba ono ateekeddwa okuvaayo ne yeetonda mu lwatu bwe kiba kyetaagisa genda ggulu agendeyo yeemenye abeere nga bw'atyo yeetonda waliwo n'omukyala era avuddeyo senga kulannama gwe mmanyi obulungi ye avuddeyo n'agamba nti mu nnaku nga 3 singa fulufiga anaaba
nga gavumenti teyina kyemukoledde oba nga ne genosale tayina kyamukoze oba okumukwata oba okubaako ne kyamukola ye agenda tunda buli kamwaka ke akole full figure ekintu kyalifa teyeerabidde era nga mbyamenye agambye ajja kufa naye mu mateeka nti era agenda kubeera nga amuggulako omusango ogw'okuvvoola abakulu. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri eza full figure zo zikyakutte wansi ne waggulu tetumanyiwa gye zigenda kuggwera naye nga y'omukyala yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga yeetonda lwakuba ttiimu ya NRM yeeraba tekimala kye yeetonzeeko yeeraba nga mbutuufu tekimala nti asaanidde okwetonda okusingako kaawo wekiba kyetaagisa genda ggulu nga bwe nagambye n'agenda n'abeera nga yeemenya n'abeera nga yeetondera abakulu. Kyolina omanya social media etambula era abakulu bonna kyolina okumanya ebintu ebyo Mwanattu baabirabye akatambi baakalabye wadde ng'agezaako okubeera nga akeegaana mbu baagasse kagattegatte naye era olabira ddala nti engeri social media gyeddukira ku sipiidi n'abanene nabo baabirabye tekibeetaagisa kubeera ku mutimbagano biraba wabula basobola n'obbibaweereza obuweereza. Kale baago nno ge tubadde tulinawo n'amalala tukyagaleeta ky'oba okola subscribinga likinga n'endowoozayo osobola ogintera butereevu